Rape. Tubadde tukyayogera nti nno aba mu Aromantic batera okubeera ne contracts. Contract eyo mwagimenyeewo oba gwe wali toli ku contract? Banaye nakyogedde press conference nengamba siina contract sibangako ne contract. Omukulu luba wabambi yankubira bukubizise nangamba nsaba kunzanyira koko. So siina contract. Were you paid? Yes, I was paid. Yes, lwaki mba ngende owantu okukola nga tebansasudde. Abantu baakulindirira mu season 2 nga tebakulaba eya climax. Lwakuba nti wali okoze ekikyo. No, ate kino ekyange nakakikola. Season 2 just nasibibwa nga mu byaddala omuntu wabassa omuntu asibibwa amayisa. Era that's why sakomo ne mwebe nantakomo in brief family ya mwebe neetadda. Sinze nzikaataakoma just abantu bakisussa. Abantu basuubira ki mu movie eno? Abantu basuubire okubeera nti tugenda kuyiga ensongera ddala esooka lwaki obutabankomaka gye buli bwavu. Nze saagala bwavu. Saagala bantu baavu. Saagala obwavu bundwaza bunkoza nze ne bwe nkirowoozaako nga ndi mwavu enkya ndabira ddala nga simanyi kiddako. It is my greatest weakness in life and it is the main cause of domestic violence. Fene mu Busiraamu kigambwa nti obwavu buliraana sitaani. Omuntu omwavu yakolima, yaloga, yaba n'entondo, yayagala okutta omuntu, aba ne mu buli muzi. Kati omwavu agoyingewa akole. Ave gyali akole. We don't say these things because we want to, but we want to motivate people that poverty is not pride. Tobeera mwavu nobeera onotandika ogamba mbu nseera nti mwavu. Omanyi abantu baavu naye nga balina mukyewaaniramu. Nze nti mwavu munnange, nze ndi mwavu tetubawaana yadde akatono. Domestic violence ekozingibwa poverty. Bw'obanga oyagalana ne munno nga tasaa kugulira nva lwaki temuyombe? There are so many causes of domestic violence at home. Kati gwo focusinze ku bwavu. Exactly, because it is the biggest, it is the greatest cause of domestic violence. Ebinde bana abakulu nakuluno. Bajenganya ako kasigale nga kange. Kuno ne Prince namwanjulako eri abantu. Tetuli mu kusoma. Tetuli mu kusoma nga ndaba nga abakyasoma. Muzanyi muno Fifida Queen yavuddeyo n'agamba nti nno abazadde mukisussa ebirabo bye muwa abaana twamulabye nga avuma ne katsi. N'amwogoloza okyogerako okikuba ku mukwano gw'emmanyi gw'olina eri Prince. Toyinza butamutwalira ssente n'ozimuyiira oti. Obuzibu engeri gy'okireeseemu ate zitera nnyo kwogera ku bantu. Nze nganze abantu abanneegendereza neeyogerako, soogera ku bantu. Kakati singa kibadde nga kibuuzo nga kikwatagana just ku mwana awo nanitizemu naye the fact that kikwatagana ku muntu omulala okwogerako ki ku bantu abawa abaana ebirabo bya ssente. Ekyo tukireke, buli omu akole kyayagala. Ayagala okuwaawe, atayagala kuwa bireke. It's not easy. Era wengamba abantu nti ndi busy, ebyaddala ndi busy. Nze nziruka ku TV kusaawa, mbeera ku TV saa 12 because show yange ya saawa emu. Nenva yate nenziruka ku set. Katate esaawa zino wekigendamu nti I'm writing movies, I am producing, I am a director, I am a cast. Biba bingi. Yes. Naye because mbyagala byonna byenkola, wetuddira ku passion. When you're passionate about something, tekiyinza kulema kwasaganya. TV presenter, ozanya movies, and you have the role of being a mother and a wife. Tolaba nti ekyo. And I create time for everything. Era abasinga munda bayimba time ya Prince eba ya Prince. Eba time ya mwami wange eba ya mwami wange. Nagainze mba no mwami wange sikwata simu. Sidda messages ezo eba ya mwami wange. Omuntu nawakubanga agifiirako. Kati oba ngamba ki? Ekitalinda bojjo kyotangamba nga siri ne baby. Baby sigadde birindanga. Naye budde kituleme kuba simu. Mwe mubeera era mukitegeera abasinga bakitegeera olumu emba siri ku TV bategeera nti kati alina omukulu omwami cocktail. Bye. No, it's enough. Kyenyinza okugamba abantu nti movie eno ekisookera ddala
wekituuka ku cameras oba cameras etwakozesa what because ntandika butandisi tuyinza okuba nga tulina kifaananyi kiri ekya Hollywood naye nga ekifaananyi kirungi ate kirungi ddala. Bwe kituuka ku bazanyi I am sure they did their best. Bwe kituuka ku kubeera nti no movie industry ngirabawa I feel like ffe bennyini abazannya oba abakola film ffe tuzituulira ffe tutaziwa mileage ffe tutali kupushinga naye nga te we can be the next big thing tomorrow abantu abali mu movies because nze bwe ntunuulira movie stars in the world bakabinya abamu n'okusinga n'abayimbi okitegeera kakitegeeza kitandikira ddala okuva ku ggwe kiki oyagala kuba star oyagala kuba omuzannyi oyo atambula ku street ensi negamba nti gundi ayiseewo bw'oba ky'oyagala kitandikire okuva w'oyogera kitandikire okuva bw'oyambala kitandikire okuva we weeconductinga kitandikire ddala okuva bwe weeyisa otya are you a star abantu abasinga they want to be stars but they can't even like they don't know how a star is supposed to act. So nze nno ndowooza nti film industry tuleme okugituulira let's push each other tetwekotogera tetwekuba bikono. This industry is so big for all of us to accommodate like ffenna tusobola okugyamu mweno